Bwana kale bingi nga sirikodi kuvuma buvumi dawa no bwoti sagala kummanyira ku Ibrah zisiri muto munno oli otya sebo jendi sebo sikyagala kwogera na sebo jebaleko sebo sikale sebo oli otya jendi kakati owulira otya nga nza kubuuzaako nti oli otya sebo ne weekyanga kyanga bwe mba nkola nsobya okubuuzaako mbuulira nti watuuka nnyo nkuleke watuuka ekituufu kyo natuuka nnyo wali ovaawa ng'oddawa nali nva nkozi nga nzira Kampala nenva nkozi nenzira e Kampala n'olwekyo nabikola awo oba otambudde nnyo awo mba mmaze oba otambudde nnyo nti obuzibu obuliwo bwe bannayuganda mulina ekizibu mwagala mutuuke gye mutaawo ne mwagala okugenda awantu gye mutagenda kugenda ne musuubira okufuuka abantu ab'amaanyi nga temujja kufuuka ne mujja ne mufuuka okufuuka abantu abetutumwa ennyo etutumwa ennyo eyo mulifunamu omaliriza njogere sebo ani yakugamba nti okuva enkozi okujja e Kampala oba otambudde nnyo yali ani yakulimba nanti kakati buli omu afuna wakoma nzawo wenkoma seerimba bwerimbisa bwe mwami Ibrah nava wano nengende eggulu nenva eggulu simanyi gwonkubira nenva eggulu nengenda emalabba nenkomawo ate nga nkyatambula kati gwe wenkozi wano sebo lwaki temutubalaamu magezi okuva enkozi okujja e Kampala oba otambudde nnyo nanti akati gwe kyotomanyi Ibrah nze eggwanga lyenvaamu fe Abaganda fe tubeera mu bintu biwanvu era kyenjagala nkulage bw'ojja kusanga gwolowooza Abaganda bameka bw'ojja okusanga ekkalamojja newabeerayo golodi fe tetutambula ebyo byakuzungazunga bino beera era eggwanga lyaffe lino tojja ddisanga toolo bw'obasangayo obateeka okuba nga bannaku nnyo ng'ensi yabakuba nnyo naffe wetubeera tukkiriziganya mangu toyina busungu obusungu kibona obubeera ku nsi ne bukeera ku makya ne bakumpa nkukwatemu bwenti onkola ki onkwatamu era nenkulemeera mateeka gano kujja mateeka kujja gani onyiga onalebosoli naye amateeka ate mu abaana ba social media ani yaleeta amateeka kyekizibu kyemulina mugaana mwerabanga muli banene ng'ate muli butono nnyo mulinganga obugundi obukukunyi oba bumunyera naye abaana ba social media ati gwe Ibrah werabanga oli munene naye nga olinganga kamunyera olwakuba abantu babalimbalimba nti mulina content simanyi akola content gwe mulina abantu bwe bamulaba nga beefungula enkukato ngukwatemu olina byonkwatamu nkwetolozi bwenti ngenda okugjako omukono ng'enduulu eraya amumazi naye bw'aba mumazi oba ofunye emugi okimanyi taliyo muntu atta muntu afunamu gwali ono gw'obose omuwonako buwonye kaseera naye ebizibu era bisigala bikyakugira kutta just nkukata nenkunyola mu bunyozi nodda ku miti ng'owenyerera kati kyembuuza ekigendererwa kyo okufuna muki nkuvunana bino wammanga ekisooka abantu b'erubaga wabalyamu olukwe paka nalero tebalina mukiise Ibrah kengo oyogedde tebalina muki bamuyina yani abantu bw'omanye essimu ezinkubirwa kuno nga bano bagamba omukiise yani omanye essimu ezinkubirwa Uganda yonna abantu batagenda kuddayo kufuna slaavu tebagenda kuddayo kufuna keya paka emyaka 5 nga giyiseewo njogeranga omuntu yabawangalavu eyo njogeranga omuntu yabawa keya Abaganda b'erubaga abantu bonna ati kyenjagala nkutegeeze majority omanye ebintu byemwewagala okwogera nabyo si birungi
bwenjogera ku Baganda erubaga tebaliyo bangi se sibe bannanyini waawo gye tuli ffe bannyinimu kakati ekyo si kibi obadde okimanyi ndi mulangira obadde okimanyi oli mulangira ova mu Ssekabaka ebyo byalulala si leero taata byalulala oli mulangira ova Ssekabaka si byaleero omanyi omwagenda mumanyira abantu ova mu Ssekabaka ki Ssekabaka ki gwovaamu mayibula omanyi omanyi tokkirizibwa kuntiisatiisa wadde okuntiisatiisa Museveni yagamba okkirizibwa wadde okuntiisatiisa wadde okunkangakanga wadde okunkola naye omwana oyo Museveni atusobola baleke bakaabe bino byenkuvunaana mmaze ekyo kimu ekyokubiri nze nabaagala bo tebanjagala nze nabaagala abantu berubaga nabaagala nabamwa nsaalya nabo bwebanga batolidde olwaleero enkya tolye olubuto enkya terubeerewo kakati ono ndabagamba tugende tulye ffenna ogwokubiri naye ng'ogwasooka walya wekka nalya nabo kati gwe kankubula Ibrah genda okole walya naffe abatono genda okole research oli waawa ndi werubaga kati obali oyagala nkole ntya nze koomu oli omu nze wawo genda obuuze ebibiina by'abakazi bye nawa genda obuuze bodaboda 10 naziwa baani naye nga mpita ku stage siziraba ez'enjawulo ate kati bakyasobola zijja nze siringanga bantu balala nti bwengaba ngabulula nagaba nemba wa bodaboda negundi zaabwe n'ebibawa sibyetaaga na kubimanya bibafaako beyagale famire zaabwe kubanga bo tolaba abantu abo nti bagiraagira banvuma bakola batya naye abaana baabwe ndi ku mikisa gyabwe bansabira abaana basaba taata waffe bodaboda gyalina Kato Lubwama yagimuwa waliwo bwe nali nyumiza ekiboozi nti ekisanja kyo kyonna eky'emyaka 5 wampa emitwalo 5 nga buli mwaka mutwalo kuli naŋŋamba zokka ne mugamba ye n'azimenyeramenyera nga tewampa anti kakati era olwa musiru obwange oba olire gwe bubwo neyakunyonnyola gwe yawuliriza eyawuliriza ng'akunyonnyola ebintu ebyo walaga obusiru buyitirivu okuwuliriza obusiru bw'omusiru ng'akunyonnyola naawe nokkiriza omusiru akunnyonnyole kati kiringanga nawuliriza obusiru bw'omusiru akunnyonnyole gwe naawe n'ofuuka omusiru n'osiruwalira ddala kakati ze kiringanga bw'olaba waliwo abantu bwensanga omuntu najja n'ayogera Kato Lubwama omanyi waliwo omuntu omugezi abantu gwe batamanyi bamuyita Kiwalabe Male owekitiibwa yaŋŋamba akantu n'okutuusa essaawa ya leero yaŋŋamba Kato tokkirizanga kuwuliriza muntu annyonnyola ku bifa ku Kato kubanga gw'osinga okutegeera Kato kati ate oli bali atali Kato ajja ate n'akunnyonnyola ebintu ebikwata Kato ono yampa kibalo because yasoma byambalirira naŋŋamba nti ango Kato bw'aba yamalayo emyaka 5 mu palamenti nga Ibrah abanoonya akalulu n'akuwa emitwalo 5 omanyi Ibrah gulekera okumanyira abantu bwe bajja olwokuba abantu balabyeko ku shoyo yo abantu bagiraba ekitegeeza nti gwonoonyeza akalulu kubanga nabali abalaba tuwali gw'olagira nti nno agenda akampe senga kyali bwe kityo senga ndi mu palamenti ogwokubiri ogwasooka twakuteekayo ate wanteekayo wa abantu bali confused ne banteekayo nabakwata nga bali confused kati era nga boolaba Mukasa naye bamulese nga bali confused abannayuganda muli basiru temutegeera bannayuganda mbwa temuli bakulu buli kintu tagimanyi nti waliwo confusion y'abeesige awo mukavuyo weyitirawo nempitawo naaliko kati naye bwe yaleese no confusion ya Bobi Wine naffe Bobi Wine agoba abamumakinga mu nsi ng'atugoba mu palamenti naye wona Mukasa we yayitiddewo naye n'ayita bwebyo bibaa kati ate 26 era wajja kubawo confusion era baleetera abasiru abalala ekisanja ekiddako lwaki tetukomerawo mu confusion n'obaddamu kakati namaze ate okutegeera
nze kyantwala mu politics sigamba nti nnumirirwa nnyo abantu bafaako nnyo sigamba nti sikirizibwa kuseka nno tonsesa nnyo kuba tusikubuusi kuba tusikazi nfaayo olina kakiyigula naawe ndoka embeeraawo ninde enseko zo siriwayira muli naye kagane kasirwane katateekera byekakola ako Kato abantu balowooza obafaako nnyo ate bannayuganda gwokimanyi nti bannayuganda tebamanyi lwaki balonda nakiyigira ku ggwe gwokimanyi nti bannayuganda buli lulondo okubeerawo bw'obabuuza nti lwaki walonze tebamanyi balonda mu bintu ekisooka balonda mu mpalana balonda mu fitina nansaalwa kakati kulonda kwa Uganda kati temusobola kukuza nsi kati gwe wagira muki kunsaalwa fitina na mpalana basiru kyenyegezaako okugamba nti bannayuganda basiru ate ndi munnayuganda naye nze ndi munnayuganda abagambako nti bannanja muli basiru mutandike nange ontaddemu mubali ate osukka Ibrah tekisoboka Ibrah obulamu bwamme mubulivingira ku bintu bisatu ebyenjogedde efitina ensaalwa kiki ekirala kyenjogedde ango Kato n'obutaagaliza emiliyoni 45 z'abannayuganda zonna zirina fitina empitirivu zo nyininyini za fitina bannayuganda bo bennyini nkwataako sigwa naawe bannange nkwataako kubyoyogedde nenda ssebo bwakanaku kensuula bwebatyo bweyibula olikanaku nkwataako sigwa naye ango Kato emiliyoni 45 ez'abannayuganda nga ziyina ennangamuntu abaana n'abazadde babuuze balonda ki kyovola bane bali nawe bakulondera mu ebyo mu fitina wewayitirondera vulugu era gwe gyolabe buli bwe tugenda mu kalulu wabaawo buli sayidi enoonya engeri gyeneefunamu simpasi olwo weefuna simpasi abantu ne batuuka ne bafaafaawo abantu ne balwanalwana ne bafaafaawo abantu bamala okufaafa akati ono abafiiriddwa abantu kati kuno ayafiirwa abantu yali Bob Wine ekizibu nakakago kyali mu ggwanga wali wafa nali nafuluma mukko mbadde ndowooza ogenda era buli kyoŋŋamba kipya buli kyoŋŋamba kipya bwe busiru bw'abannayuganda nze atali mu ggwanga obusiru bwe mulina kati kyekikujja mu ggwanga nga mugenda kulonda obusiru obutategeera kati mugenda kulonda pulezidenti agenda bafuga emyaka 5 muvuddemu mu ggwanga eggwanga mulirekedde abantu abalala mulekedde abasiru bwe balonda abagezi muvuddemu bannayuganda mwasiruwala nnyo sineze mundaite mulina kyamujja kunkola nja kubagamba temumanyi lwaki mulonda temumanyi be mulonda kakati gwe babuuze mu 2026 bagenda kulonda lwaki njagala 2026 anko Kato okomewo nakuŋŋanyiza emikono n'abavubuka okuŋŋanya ze sojja kunzizaayo mu bantu abo leka babonebone ku lwabo leka bafunemu kati abantu bala bakunze okuddayo okwesimba werubaga ebisanje nga bimaze okuyitawo baloke bategeere temumanyira nga superstar nga Mukama Katonda abamuweereza sirina kye ŋŋenda kubagamba nja kuba mu byange kufuna sente zange kulya kawumbi kange kweyagala kukola ki bwenteekayonakuvunidde abagagga Haji Arafa agenda kukola ki y'omu ku bagagga be nakuvunidde oyo Haji Arafa oyo omu Haji Mubiru kampeyini y'egundi wali oyo olaba kampeyini ey'ennamasuba yokka emalawo sente za Haji Arafa tekisoboka naye tonavuya abantu b'ennamasuba nga balya abantu b'ennamasuba nga balya sente ate okumayo baasirwa bamala okulyako sente kubanze nagenda ngabanga abakazi nakuŋŋanyanga abakazi 5 nobaba meka nembawo bukadde 2 bakazi 5 bukadde 2 olwo abasajja ngo baba meka mugende mukole buwoteri obuwoteri bwonna bwonna obuli ewe najja nankubusinga bwange nze nkubuulidde niye ako Kato ng'oli mugabi nnyo
dine gwanga mu luzungu kyoli kyebayita ki omuntu agabe nnyo omuntu alina fitina bagamba ali envi kati agabe nnyo abeera ki kati ekyo nga bw'okireese kiriira kireeti ndiki onoonya ekigambo nkimanyi naye bwe naakyogera nze nkumanyi fitina yo gyoyagala fitina akaana kanyigula ne fitina omwana aba ne fitina nze mpa akagambo aka laba yangu Kato mpa akagambo mu luzungu ng'omuntu agaba nnyo charity ndi charity nato kugaba nnyo charity ango Kato akagambo ako kompadde charity kagamba akole nnyo charity yabeerani charity yasiyenze bambe spelling yako bajimpe nga gwe wansomesa onsabya spelling nkubuuziza nti onsaba spelling gwe wansomesa nsaba ku lw'abangi abatu abali eyo spelling y'ekigambo charity abo abangi abali ogenda obagambe tebamumanyiira sisagala kummanyiira ebisanja bisatu nga biwedde okomawo njagala okudda ng'abantu bagamba Yesu jangu omununuzi komawo uno nga mununuzi aluwa omununuzi ate nga nkubuulira Ibrah ngenda kukola ebintu naye nga okutya kano bayinza okukatukuba ne tutalabikira na kakonge ak'ebisanja ebisatu okomawo okimanyi ndi alwokato ku luno bayinza otukuba akalulu ne kakonge n'osangukako ati kisoboka nfunyemu okutya ku luno wabadde wakumeka kano akasembeeyo kana akalulu akasembeokujjako okumanya eyawangula omayinza okumanya bannaabalabe mwafuna abannayuganda muli babi abantu beerubaga akalulu akawedde mwategeera awangudde naye abasigaridde mwamanyi nga tosobola kutegeera ng'otegeera awangudde ale twanne bakubawo bantu bakozesa difanti jono yakumba kalulu n'abaana bannu babba akalulu olaba Museveni eyo bagamba okujjako nga akalulu okalimu toyinza kutegeera nti bakubbye naye Kato bakubba akalulu aya wangi babba kali akako ne wadda ne mukati akako yesu bakubbanga bumeka kama ngeri gye banziba n'empunga sikyajjukira bumeka bwali bumeka naye nga banabbibwa wallahi mubeere bulungi